You can't get a drug addict to lead this nation when you're there. You can't. You're a tongue-speaking believer. You have the life of God in you, and then you get a ganja man to know. No. You can't get a drug addict to lead this nation when you're there. You can't. You're a tongue-speaking believer. You have the life of God in you, and then you get a ganja man to know. Yes, muna Uganda kati nga bw'okawulidde ka video yako omukulu ono Apostle Grace Lubega owa Phaneroo Ministries wano mu Uganda era nga ze zimu ku kanisa ezikyasinze okubeera n'abavubuka abangi era nga abeera n'abantu nga bawererako ddala kale. Mu kavidiyo akamu kano yalabika ng'ayogera n'obusungu obungi ennyo ng'agamba bannayuganda ng'agamba abantu be kale endigaze nti musobola mutya okukkiriza omuntu nga munyiwanja ganja man oba nga addict kugamba nga ali ku biragalalagala bimuyisa bubi yenena tategerekeka ate mugamba nti yagenda okubafuga afuga atya eggwanga nga mwe muli mmwe abalina obulamu bwa Katonda mu mbiri gyammwe mwabawogera mu nnimi kwegamba nga alaga nti tekisoboka nga omuliraga no way wabula bino yabyogera bbanga liyiseeko emabega naye ate byavuddeyo olunaku lwaleero nga wali omukulu ayitibwa Dr. Chiza Blair ate yavuddeyo nakapostinga ka video kano ku mukutu ogwa X. Lwaki nkuleetera amawulire gano kuba nange mbadde mpitayita ngeza okulaba ku X ate nga kikutta omuliro nga omukulu bamukalirira bamuli bubi ne ngamba munnange nze nga owa information abatera obba information kansoke mpiteyo ndabe kiri kitya ate kiggwa kitya naye ng'omukulu pastor oba Apostle Grace Lubega yono wa Phaneroo Ministries kye bamukoze abaana wano mu comment section abaana okumanya bakambwe tebaagala ate kubamanyira kuba munange ati olabanga comments zino zigenda basomeramu naye nga sinabasomera comments njagala nsoke mukubulire lwaki video eno ate evuddeyo ate neekola amawulire nti omukulu ono musumba era abasumba bamanyikiddwa okubanga be bantu abazzaamu abannaabo amaanyi era nga mukimanyi nti omuntu agenda mu kkanisa abanga agenze mu ddwaliro nti waba abadde mulwadde nga alina ebimutawaanya ate amala n'akola ki n'awona olw'ensonga agenze wa musawo kati ono yabanga musawo w'omwoyo ti omwoyo gobanga gumukyamu oli munyiwanjaga oli mutamiivu oli okukola byonna oli musi ojja nga bw'oli eri omusumba n'akuyambako n'otereza entambulayo n'enkolaganayo ne Katonda wabula ate okubanga ye muntu y'omu ate ali okuvumirira nnyo nga tavumiridde kyokka just ekikola kyemukola wabula n'avumirira personality y'omuntu nagamba gwe obanga okola kino tosobola kukola kino ate nga enfunda eziyiseeko awo tuze tumulaba ewa ebiseera ebingi tuze tumulaba ng'ate yasinga okugamba abantu nti Katonda agenda kusitula ogenda kubanga osiimula toyo ofuuke ate wakabi ove mu ghetto ate ofuuke nga gwe kabaka eri kwegamba ng'alaga nti no Katonda asobola okukyusa naye kati abantu abangi obusungu babugyeyo nga bagamba lwaki ate omusumba yalina okuzzaamu abantu amaanyi lwaki ate yali wano ng'alaga nti tosobola kukola kintu kino lwakuba nti ebyemabega byo bisibina okukulondoola lwaki ate yayogera bw'ati nate n'obusungu obungi kwegamba kwebaviddeko n'okugamba nti oluusi osanga nti ono akolerera state oba asasula state ne bagatta kati ebintu bingi simanyi ettaka lye yatwala eka zebbiri ze bamwawe nakawa kubanga twamulabako ne mu lukiiko lwa Kosasa ebiseera nga Joel Ssenyonyi yakyalukulira ne bamusoyasoya ebibuuzo nga tamanyi na ansa ntuufu talina na byagenda kubaddamu kwegamba abaana bakomentize wano ebintu bingi nnyo nti bagambe nti guno omulembe gwe tulimu omulembe si gwa bulijjo internet teyeerabira ogenda n'oyogera ekintu wano okola ekintu mu public ne bakicapturinga ku video ate ne kijja nga wayiseewo emyaka n'emyaka kyonna kyokola ng'oli mu public oba nga speaking mu public oli public speaker olina okwegendeza nnyo ebigambo by'oyogera era ng'oba olaba nga wakola ensobi olina okuvayo ne wetondera abantu naye kati basomemu comments ezimu ezizze ku video eno Simon Nunez ye yagambye nti how about a murderer, rapist and an alcoholic you are forcing on Ugandans? Double standards and they claim to be men of God. Useless. Bo ate bana abasi rapists abakwasi b'abantu b'abaana an alcoholic omutamivu
bomba nga mubakaka Bannayuganda lwaki mukola ebintu nga bino nga mulaga kyemutali double standards oli strict ku muntu omu ate omulala toli strict lwaki boogerayo bati nti abantu abamu abasize okulaba post eno bakitutte mu ngeri nti no abadde alumbagana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bujingo bwe yakikola kwegamba kino kiraga nti no message eringa ng'etambula nti yaddala kubanga wali abagambye nti ono ye bujingo w'omu luzungu nti ono message lujingo wagiyisa mu Luganda ate ono ajja n'agivunula n'agiyisa mu luzungu kati gavumenti yateekawo ekintu ng'ekyo nti kuŋŋanya abavubuka bonna mu buli ango abantu abasinga bye boogera kati wali yagambye nti as far as I see he spits facts mbu byayogera mazima mulimu era bamuwagira mu byayogera kubanga olaba kundye kuliko YKM CIC General MK next ngolabira ddala nti ono munnange ye ate ali ku side eri naye ate omulala n'agamba nti I had no reason to cook now the doctor has delivered Dr. amazina kisula kubanga yakoze post eno mujjukire nti ye Dr. Kiza Buleya nga olabaawo omulala n'agamba nti but this Grace guy mufere kabisa nti ono omusajja mufere munnange simanyi lwaki babyogera naye osanga balina evidence eyaabwe sijja kwogera bwe ntyo nze ono n'agamba nti I hope you don't do mistakes in your life nti ye asuubira ggwe tolina mistakes okola mu bulamu bwo olw'ensonga nti engeri gy'oyogera bano abantu olinga agamba nti gweoli perfect namugamba but is he wrong can you give your nation to a drug addict namubuuza nti naye ddala kimufu osobola okuwa eggwanga omunywi w'enjaga oba omunywi w'ebiragalalagala akozesa ebiragalalagala kwegamba ng'alaga nti munnange ono pastor ate byayogera bituufu but why allow a drug addict to lead this nation first take the ganja man to rehabilitation ebinawena ng'olabira ddala byakwebuuza nti ddala ono ganja man yani ani ganja man gwe boogerako wano era ddala asobola okufuga ganja man ki asobola okufuga eggwanga kati nolabayo n'abasajja abalala nga bano bataddeyo ne videos obumu onagamba so the man of God does not know or believe that people change and transform anyway he was given free land he collects millions of money weekly from the sheep why would he not support Museveni omusajja wa Katonda tamanyi nti n'abantu bakyuka oba takkiriza mu bantu kukyuka obulamu bwabwe ne butereera naye agamba anyway baamuwa akasente baamuwa akuŋŋanya millions na millions za ssente buli wiiki era baamuwa n'ettaka ery'obwereere lwaki tasupportinga Museveni waliwo ne post ka video ka Munyagwa nga Munyagwa yali mutuufu nti munnange mukana ka video olakalabike nti Munyagwa yali agamba nti ebintu Museveni byayagala oba byakola nti wano abawa sports betting n'abawa abasumba ab'ekifere bano abazaamu amaanyi ate n'abawa neki n'omwenge gwa layisi ebintu n'ebivulu by'abayimbi ebintu ebimukumidde mu bufuzi enkola y'emu ya Mobutu naye gye yakolanga mulala captain n'avaayo n'apostinga n'agamba nti me sometimes come to think these local people were just planted by Museveni to enslave the minds of the youths and the weary not to talk about politics and change promising them ebyamagero from the heavenly God tibano yakkiriza nti bano abalokole baasindikibwa oba baateekebwawo Museveni okubanga batufuula abaddu abavubuka nga tebaagala mwogere ku bintu byabufuzi era nga just kubakuumirawo nga babasuubiza nti ebyamagero bigenda kubeerawo mu bulamu bwammwe kuva eri Katonda mu ggulu then obulamu bwammwe bwonna bubeere nga butambuliraawo n'agamba munnange wano yakolamu era he must have realized himself Kenny L n'agamba he apologized for his comments but since you are having an agenda please continue on nti yavaayo ne yeetonda oba yavaayo ne yeetonda kirungi ekyo naye munnange ebintu bimaze ne bikomawo and where is the lie n'agamba nti alimbyemu ki I was there this day and that was the last time people even cheered mpu munnange ono ye yaliwo ono Jesoloje agamba nti ye yaliyo okolo lunaku naye lwe lwali lusemba okubeera mu kkanisa eyo nti abantu nabo baali eri nga bo bawaga buwazi n'atya n'okutya kwe kugamba n'avaayo Andrew Nsubuga n'agamba this is where the line was drawn nti wano ate yayita we yandikomye Andrew Nsubuga wagambye Samuel J.D. Obama agamba nti he did not mention any name nti yayogera ku linnya lyonna whoever will think he was talking about someone he knows is also a drug addict and a ganja man enloke when eno n'agamba nti munnange ono tiyayogera ku linnya lya muntu yenna wabula omuntu yenna alowooza boogera ku muntu gw'amanyi oyo alayika naye akozesa ebiragala
ngamba enlokweng en mbu ebyo byonna bigambo byammwe bye mwogera kino kigambo kya mu Lukyoli. Yes, ono Chuno n'agamba, I always respect religious leaders, but honestly, what can he do apart from telling his sheep and the youths probably that don't even vote for SEC? The youths that come to his church, majority are unemployed youths, don't have jobs because of many reasons, and you are there foolish. Awana nga muli bakambwe. Unagamba nti awa nnyo ekitiibwa bano abakulembera mu ddiini, naye ate ng'ayogedde amazima kikyayinza okukola okuggyako okugamba endiga ze n'abavubuka abatasobola na kulonda. Olw'ensonga nti abavubuka abasinga abagenda mu kkanisa ye ennamba esinga tebalina na mirimu, ate olw'ensonga ennyingi ennyo basigala bagendayo busiru bwereere. Bannange nkugambye abaana bakambwe Ugandans tebakyasaaga kugamba nti obanga ogezako okuzannya tuzannyira mu kintu kyonna kyonna ekirabikange oba ekyefaananirizaamu nga ekirumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olw'ensonga oba ogenda kifuna bubi nnyo, baba bagenda kukulinnyalinnya amagato ba foot soldier tobamanyi ggwe. Just X naye kati singa abaana badda ku TikTok oba Facebook oba ogenda bagamba ki oba YouTube abaana oba ogenda bagamba ki. Naye nga yes, comments mpitirivu. Agamba nti no mugambe ffe twagala Ganja Man ye atali tongue speaking lwaki tajja independent kuba president, nti bo baagala Ganja Man kati mwe mugamba ki. Manyi oddawo n'okozesa example ezimu oyogedde ku Ganja Man tumanyi nti His Excellency yaliko Ganja Man. Ate oyogera kuba president ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tumanyi ate kuba president azze. Nga wana abalala tetumanyi pasti yaabwe, tumanyi pasti ya Museveni edda yali akola ki, tumanyi pasti ya Mugisha Muntu yali akola ki, oba Dr. Kizza Besigye yali akola ki. Kwegamba tosobola mmanya, naye ate bw'ojja n'oyogera ku bintu nga bikwatagana ku muntu amanyikiddwa era oba omulumbye indirectly nawe oba olina okukifunamu. Kati yoyo omusumba Apostle Grace Lubega abaana be bate bamukaliridde ku X era nga comments mpitirivu. Watali ku X nze njagala nga nkuwa information yonna, naye ate bingi byo ebigenda mu maaso nga ozira comments sijja kusobola kuzikumalirayo zonna osobola ogenda n'okola waliwo kano yakataddeyo mu an English version of Pastor Bujingo nti ono just ekika kya Pastor Bujingo eky'omu Luzungu, nti ono yeeye Pastor Bujingo naye nga wa mu Luzungu gamba. Banaye naga nti he judges Bobi Wine and doesn't want to be judged. Mbu touch not the anointed. Mbu bo bamanyi okusalira Bobi Wine omusango naye ate yeetagala bamusalire musango nti tokwatako mu Katonda gwawanzeko awa gwataddeko amafuta. Bigamba ebintu ntuwe biti. Bannayuganda si basanyufu. Comments mpitirivu nnyo era tezisobola kuggwayo, naye nga kyenkusigala nga nkugamba nti subscribinga obere nga tosuba buli kaba kaguddewo wano mu ggwanga lyo Uganda naddala mu nsiike ya politics ey'obufuzi. Ono Soroti Lad yagambye comment ye y'amaanyi nnyo, mbadde ndekedde okusoma comment naye no comment y'amaanyi nnyo. Agamba nti he is the opposite of the biblical Paul the Apostle of Christ who was a murderer and later transformed from Saul to Paul. Ngagamba nti ono ye opposite ya Paulo ali mu Bible oba omutume, olw'ensonga nti Paulo ono ye ali musi naye ate n'akyuka era n'erinnya ne liva mu Sawulo n'alyoka afuuka ye Paulo, era n'ebitabo ebisinga mu ndagaano empya yabiwandiika. Ekyo tukimanyi bulungi abamanyi ku Bible, naye nga akulagira ddala Katonda wa Yesu akulagira ddala nti abantu bonna abakyusa y'ensonga lwaki Yesu yafa, kubanga yafiirira baki boonooni. Era kati gwe oba ovaayo n'olowooza nti gwe tolina omuntu yenna alina okujja kuba pulezidenti talina kubanga mwonooni oba teyayonoonako oba nga yenna ali perfect. Muno mu Uganda oba mu nsi yonna tolisangayo omuntu ng'ali perfect. Olw'ensonga singa abantu abali perfect gye bali, Yesu teyanditawanye kujja kufiira ku musaalaba. Byebyo Apostle leero bwe batyo baziguddemu bamuyina era abaana bakyamutwalaganya ku X eno. Nze ngenda vaayo kuba ndaba obudde bugenze wano e Uganda, naye ate ebityo bye bigenda mu maaso. Yes,
kale ku director Van Crush, njasigala nga mbaweereza subscribing mu commenting naye tuwe ku ndowooza